Lwe twogera ku Uganda empya, njagala nnyo okulaba ku Uganda eyo nga Buganda teyimiriddeewo ku luwalo. Njagala nnyo okulaba ku Uganda eyo nga Tooro teyimiriddeewo kusaba bantu baayo, nga n'amawanga agali mu nsi eno ddala mawanga agayimiridde. Bw'otunuulira wali ku geeti ya Paalamenti, bw'oba oyingira mu Paalamenti, kuliko amawanga agakola Uganda, ng'amawanga kuliko Acholi, kuliko Lango, Bugisu, Buganda, Ankole. Ebintu byatabukira wa okubeera nti ate bwe tutuuka ku national cake amawanga ago tegalina we galabikira mu kusalawo ki ekikolebwa wa. Naali agadde okulaba ku Uganda nga bwe tuba tuteekerateekera Uganda nga waliwo Senate nga omukulembeze wa Buganda yatuula wali okugamba nti priorities za Buganda ze zino, ng'omukulembeze w'Ettoolo oba owankole nga bava nga baleeta priorities zaayo. Saba ow'ekitiibwa Katikkiro, bwe ntuukayo ennaku zino nnwanira abantu b'e Kasanda North, era entalo mba njagala akantu akalende wa Kasanda North, n'obudde bakuwa butono okwogera ku nsonga za Buganda. N'olwekyo bwe tunaatereeza ensi eno, kino ekintu ky'abantu ba Buganda kye bakola kirungi nnyo ekyaluwalo, naye Buganda nsi ngagga esobola okuyimirirawo ku musolo oguva mu bantu ba Buganda. Era nga Patrick Nsamba, buli lwenfuna omukisa, eyo ye Uganda gyenkola ki gyenjagala. Bwe mubyogerako eyo bw'oleeta ku nsonga bwetyo nga batandika okugamba nti abo batambuza byaki, naye njagala nkubategeeze bannange, Katikkiro wa Buganda, ensi ya Europe nga continent ejjudde amawanga agataweza bantu Buganda beeyina. Waliwo amawanga nga galina abantu 50 naye nga boogera olulimi lwe luki. Waliwo amawanga nga galina abantu akakadde kamu nga boogera olulimi lwe luki, lwe lumu. Kati nange njagala kulaba ku Uganda eyo ng'abantu b'ensi eno, ensi za Uganda ze zikola Uganda, era ndowooza kwe kulwana okutuufu kwe tulina okugendamu mu discussion ze tulina okugendamu zeezo. Naye njagala kwebaza nga nkozesa omuzindaalo guno mwenna abavudde gye muvudde ne muleeta oluwalo mwaka ku mwaka okwongera okuzimba Buganda. Ssebo Katikkiro, kino ky'okola kituufu nnyo okubeera n'obukulembeze obuva ku byalo paka wano. Ensi nga Buganda ejja kuyimirirawo na bukulembeze, era lino ssuubi ddene nnyo kyensuubira nti amawanga amalala agakola Uganda mu kifo ky'okudda mu kwennyamira gazimbe mu mbeera ekola ki, seera kijja kutuuka Buganda ebeere Buganda. Yimiridde wano n'omumyuka wa Ssebwana, Mwami Kayongo Vincent. Erinnya lyange nze Kiberu Charles Kisiriiza Ssebwana. Ssebwana ye mwami akulembera essaza ly'e Busiro. Ntwala omukisa guno ow'ekitiibwa okusooka okwebaza ennyo, omukisa ogumpeereddwa okusobola okubeera omugabe olunaku olwaleero. Neeyanzizza nnyo, neeyanzeege. Ow'ekitiibwa kantwale omukisa guno okuyozaayoza okusobola okubeera nga watukulemberamu nga tujaguza amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka. Era neebaze ne bannaffe bonna Abaganda bagaba amasaza n'abaami ba Kabaka mwenna olw'amakula ge mwatona agaali amalungi bwe gatyo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ow'ekitiibwa ngenda kwebaza abaami ba Kabaka bano bonna batindiza eŋŋendo okuva gye bavudde okujja okuleeta luwalo lwange luno. Ensonga eno nkulu nnyo mu kuzimba
n'okuteekateeka obukulembeze mu Buganda. N'olw'ensonga eyo mbeebaza mwenna abaami ba Kabaka ab'eggombolola, abaami ba Kabaka ab'emiruka, abaami ba Kabaka abatongole n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna olw'okwenyigira mu nteekateeka eno. Neebaza nnyo bakadde baffe bannamikago mwenna abeegasse mu nteekateeka y'okukulaakulanya Obwakabaka, naddala abalotale mu nteekateeka eno ey'okusobola okubeera nga tufuna eddwaliro eritambula ery'oku mazzi. Oweekitiibwa Katikkiro, ng'abamasaza tulina ensonga nnyingi nnyo n'obukulembeze wansi, naye ngenda kusaba bannange bano nti tusisinkanye abantu bangi abatutagaza mu nsonga y'ettaka ku mbuga zaffe, era ngenda kusaba bannange bano bwe kulanga kwe kusiima kw'Obwakabaka bakamala okubeera nga batongoza okuddamu okusimba emituba, omutuba oguvaamu olubugo. Bwe kulanga kwe kusiima, nja kusaba bannange bano okusobola okutaliza embuga zaffe tusimbe emituba okwetooloola embuga zaffe, tumaakinge ensalosalo embuga zaffe we ziyita, ate tusobole okubeera nga tulemesa abo abazisalamu puloti entakera. Oweekitiibwa Katikkiro, neebaza nnyo olw'omukisa guno gumpeereddwa, nkimanyi obudde bugenze, naye nga neeyanziza nnyo neeyanzige omukisa guno ogumpeereddwa. Mubulimu abakyaddondo wano, njagala okubeebaza, mwebale nnyo kuwa muto wange Ronald Balimwezo akalulu k'obwa Lord Mayor. Twasiima nnyo, twasiimira ddala. Mu kaseera kano kantwale omukisa guno mpite mukama wange Kabaka ku mitendera gyonna abali wano, bassebo omubaka Parliament ate n'omubaka Christine Kaaya ate ayosanga luwalo wano ebbanga lyonna yana kati nga akyajja, bakulembeze okuva mu Rotary abakiikiridde ekibiina ekyo, ssebo Jjajja Nankere, abakyala okuva e Ssingo, bassebo ne bannyabo mwenna nsanyuse nnyo okubalaba. Amayi Katikkiro, omwami wa Kabaka okuva Entenjeru we yabadde ayogera, Ssebwana n'ankuba akaama n'aŋŋamba bukyalubanga lwa mmindi, olwaleero abannankere tuli bayitirivu wano. Ne mubuuza muli bameka, n'agamba bwe nkoze okumagamaga tuli 5 balambirira. Katukulembeddwamu Jjajja n'abala awo n'asongasonga. Ne mugamba naye mukama wange, ne mugamba Ssebwana obwedda bawulya babisaso basali baani, abo bonna bazzukulu ba Mugema. Naye n'agamba naye n'oweemu akoomera. Njagala okwebaza abo bonna abazze bannange okukiika embuga, mwebale nnyo, mwebalire ddala, okuli ne bannamukago aba Rotary. Ssebo Kamala byonna, omwanika wa Buganda nga bw'eri enkola ye, Ddamula gye wamukwasaako gye wamubegulirako, atera okutematema ery'eggwanika. Yatugamba nti ku mulundi guno ssente ezinaava wano zonna agenda zisera ku pulojekiti y'eryato, eddwaliro ery'oku mazzi. Bwe yakirangirira n'aba Rotary ne bagamba kabasitukiremu, era tubeebaza okujja ne mutuukiriza bannaffe, mwebale nnyo. Mwenno bannange abazze olwaleero, ffe nga minisitule ya gavumenti ez'ebitundu muzze, ate nga tulondoola engeri emirimu gya Kabaka gye gikolebwa mu minisitule eno. Buvunaanyizibwa bwaffe okussa mu nkola byonna ebitutumwa mu kwolesebwa kwa Ssaabasajja Kabaka ate n'atuma Katikkiro we kuzza Buganda ku ntikko. Emu ku nnyingo ze tunuulira leero naye ne mu bulijjo y'ensonga ya luwalo. Okukiika embuga mu budde, oluusi n'okweyongeza okutuukiriza ekyo ekikusuubirwamu, okujja n'abantu n'okujja mu biseera ebigere ebituufu era ng'ozitoye nga bw'osuubirwa, kamu ku kabonero akalaga obukulembeze obutambula nga bugenda mu maaso.
era Ssebo Kamalabyonna ne bwe tuba tugenze ebyo byonna tubitunuulira tiddala Ssaabadduka Sanda Zenga bw'asuubirwa tiddala Mutuba ebiri akulemberwa ab'Enkima azenga bw'asuubirwa ne Mukama wange njagala okwebaza abazze nti ekyo bakituukiriza bulungi ddala. Awo nno sirema kubeebaza era n'okubasaba mugende mu maaso n'enteekateeka eyo. Ssebo Kamalabyonna abaami ba Kabaka bonna abazze wano bazze nga bakutegeeza nti mu ggwanika ebintu bikyayongera okukyuka era ne wezidde ku muzindaalo nga byongedde okukyuka. Bakutegeezezzaako ab'e Kassanda naye n'abalala bongeddeyo. Era Ssebo Mukama wange okuva mu ggombolola ezikiise embuga n'abakyala ba Ssingo baleese obukadde obuwerera ddala 64 n'emitwalo 55,107. Wetugasse awamu n'eddoola emitwalo 2 egivudde mu Rotary ne tubanga eggwanika liyingizza obukadde 138 mu 35,107. Bannaye mwebale nnyo, mwebale ddala ensimbi ezo. Era nga Mukama wange ku mutendero gwa Ggombolo olwaleero nga bwe kisuubirwa eggombolola ya Ssaabadduka Sanda okuva mu Ssingo yeekulembedde n'obukadde 12 mu emitwalo 36,607 neddirirwa eggombolola Mutuba ebyo ebirabo bijjagga bwedda neddirirwa eggombolola ekulemberwa muzzukulu wa Mugema Kawuki Robert eya Mutuba ebiri Kakiri n'obukadde 11 mu emitwalo 78. N'eggombolola endala zonna Mukama wange zikoze bulungi ddala olwaleero pozi nga n'ensimbi ezivudde ebuddu zeeyongeddeko. Baleese obukadde 4 n'emitwalo 10 kweyongeddeko emitwalo 10 kwa ggombolola ziyasuze okwanjula. Engalo muzongere banna eggombolola eyo. Kamange waliwo omusajja simanyi wa munnamawulire wa Sabo wali Bukoto yazze tazze naye omusajja oyo twagala omwebaza amalako omwaka mulamba ng'ajjukiza abantu obukulu bwa ggombolola era n'okwenyigira mu nsonga ya Luwalo buli makya saa 12:30 abeera ku CBS. Tumukubireko mu ngalo bannaye. Kamange ensembyayo okutuusa obubaka obwantumiddwa Mwami Kawunde Evaristo omuwandiisi wa Ggombolola yantumye okukwebaza okumubeera ng'afiiriddwa nnyina n'aŋŋamba era kyamukumya. Kawunde Evaristo ono musajja wa Kabaka.